to ogenda parking wa ne wana esobola okukkirirawo bulungi n'atagwa wano we bagenda okulabira emmoloka eno oba esiba oba tesiba. Uyo mugagga ajja asooka ate oyingira ensiko banaye esiba eno ssebo. Kati omugagga amaze okutuuka banaye akalulu kati ng'okomyeyo tugamba kulikayo muzeeyi ng'ovuddeyo olw'egguliro oyingidde garagi. Kati oli bulungi kati waliwo omukulu akutwala mu garagi. Oyagala okugenda toyagala? Kati njagala tugende tusabe muzeeyi nawe agenda kuba wampisa nnungi. Kale abatulaba tugenda kulaba muzeeyi emaka ga muzeeyi mwagalaba omwana ono ayagala kumuzimbira kalina ng'ekirooto kye kimaze okutuukirira. So ewane wa muzeeyi gy'oli amaka ga muzeeyi mwamulabye ng'agamba naye alina ekirooto ky'okuzimba akuzimba wano ennyumba ey'ekirooto kye naye ne mutabani we agamba adde alina ey'ekirooto kye naye ayagala kumaliza kirooto kye amuzimbire ate ennyumba ye gyawulira emujaamu. Muzeeyi tusanyuse okukulaba nange nsense balaba mwebale kujja. Sooka oddiremu abatulaba n'abaakulabako amannya. Bannange amannya ndi Mulangira Nakibinge Kiddawalime. Nasanyuka nnyo okulaba abadolota TV nange omukisa gwantomera butomezi ku makya ne babanga batambula muno bagenda okulaba ng'emmotoka eyo waliwo eyagyegombedda n'agiraba n'agitunuulira n'epaka n'aŋŋamba tovaawo wano nga ndowooza kusaaga tovaawo wano abagundi bagenda kujja badolota TV emmotoka eno bagikwate bagitwaleko ku mawulire. Neŋŋamba kati nendowooza alimba kubanga emmotoka buli lunaku babadde bagikwata n'abaami abalala nga bagikwata naye nga sewulirangayo ono kyayogera. Era omukyala yaŋŋamba tovaawo n'akubira omwami ng'agamba nti ajja tovaawo. Era nange nempulira ng'agamba ndi mu kkubo njija neŋŋamba nno bino bya ddala. Kati ŋŋenda okulaba omwami ng'atuuse kugamba nange nasanyuka nnyo okulaba ng'omwami oyo atuuse. Era mwami Kiyingi n'atuuka n'atandika okukwata essimu emmotoka eyo. Ng'omanyi akyali mu byakusaaga oba? Ng'era mmanyi akyali mu byakusaaga kubanga emmotoka eyo bagikutte abantu bangi buli mwana alina essimu oba afaanana atya oba omwami waafaanana atya naye nga bamuyimiriza omwana oyo ne bagikwata emmotoka. Kati ono bwe yaŋŋamba nti bagenda gijja bagikwate nendowooza nti aleeta kamera nnene. Kati nagenda okulaba ono tazze na kamera naye ŋŋenda okulaba ng'akwatira ku ssimu paka lwe yatumala n'agenda. Manyi byakusaaga. Kati ziba ziwera ssaawa tezinnawera bulungi wabulayo eddakiika nga 10 nali ntudde na wano nga ngamba genda ku TV mu bwangu nnyo ngenda kutandika amawulire. Ngamba ate omuntu atandika atya amawulire ali ku TV ate ankubire wano. Kati kumbe ngenda okutuuka ku TV olw'okuba yayogedde gajja kubaako ku dolita nga ne bano abaana bakoze eki beerinze okweraba bo bagalinze ngenda okumanoonya nga kwe bali. Kati ne bagamba nange nentuula nti oli ankubidde gajja muteekeeko temukyusa. Ngenda okulaba nga atandika amalala nalowooza oba atandikira gano agasooka ne gayitawo ag'okubiri ne gayitawo n'awummulamu. Wembe owulira gonna gasoose simawulire naye kabeera kabenje kugwe kabanga katali kabenje nenninda gaali gennyini nagenda okulaba nga gatuuse naye ate nayagala okukubamu pulesa yamangu awo
olwekwalaba mu budde obwo neŋŋamba tugamba nange nafunamu kisinza kukkiriza neŋŋamba nzaani kati ne babaawo bulungi n'agogera bulungi ne gaggwa ne gatambula bulungi bwe yamala n'addamu wabbali ogalabye neŋŋamba kumbe nga nehonale baaleryagala era olwagamala bw'ati naŋŋamba eddakiika wavirawo bw'ati nankubira ogalabye bulungi nimugamba ngalabye mukulu nga pressure tezikubye pressure yakkakkanamu bwe yaddamu nankubira essimu nimugamba ngalabye nenzikakkana olwo luli nalina bbugumu era ennaku zino zonna mbadde ne bbugumu nga litandise okulinnya nga mpulira libadde liwaggulu era ne kaakati obedda nkubira kumakya bwe tuti tukola bwe tuti tujja bwe tuti tujje tukulabe kwegamba nimbeeramu okutandika ate n'okweraliikira oba ngenda kwegamba nene yanziza nnyo bannange mwebalire ddala waliwo omukyala ddala eyasooka wano omukyala Nalwoga bannange omukyala Nalwoga era omukisa yaguntomeza naye ate bwe gwantomera nange era gwannyambako kinene ne gutambula omwami oyo yagutambuza n'agwongerayo naye ate ne gutomera omwami era ate azze ddala direct wano agamba nti ngenda kusetula omwana we oyo olwaleero okuva olwaleero omwana we mutwala nze nange mu butuufu bwe guba ogwange gwamutomedde naye kantomeza ogugwe gukwatagane tubeere kimu Honorable mukama wange nyambira ddala toddira ddala mabiganga bw'okyogedde mukama wange omwana ye ngenda mmuta bulungi mu mikono gyange mukwase waliwo omwami alina galaje ali Mulago yalengedde era amawulire ago n'atusaba tujje twogere naawe nabo oba osobola okumukwasa omwana oyo alina galaji nnene nnyawe Mulago omwami ye alina galaji kati ngaayagala bwe kiba kisoboka tugendeyo n'omwana olambulewo olengerewa obeera weetaaza okulaba omwana waali oba ogendawo bugenzi nolaba waali naki kyatuuseeko kati byebibadde ebigere bino atwagala kumanya omwana onokkiriza okumutwala agende Mulago asome oba alina va wano Mulago bwe njogera bwe nteberezaamu n'olugendo nalwo luwanvu kati mpozi nga tusisinkanye n'omwami oyo ne twogerako naye ne tulaba we tuyinza okugondezaamu kubanga olugendo ddo lwennyini luwanvu mu transport ate naye sisuubira nti oba ayinza okuba nga ayinza omuwanga transport buli lunaku kubanga naye yeezimba tannatuuka kugamba nti afulumya ekintu bwe kiti kirimu ssente bwe ziti batoolako bwe ziti bamuwe transport bwe wali obuzibu bw'aba asazeewo nga asobola omusigaza era nga nsobola okugendayo nimulaba nti wano wakolera tekirinaamu buzibu omwana ono kyenaalibadde nsuubira okuba nga bw'aba afunye omulimu nasobola okuba nga naye yeezimba oba okuba obulungi bw'amala okuba obulungi nange mwegombesa nange asobola okumteeka mu ssuubi lye naawe okuyamba baganda be bonna abaliwo abamuddirira kubanga singa aba afunye obwangu bw'okukola omulimu ogwo ne gutamuddirira mabega kale ebigambo bya muzeeyi si bingi naye tugenda kubira kati omwami nnyini galaji ey'e Mulago tusooke twogere naye wano ate tulabe ki kye tuzzaako kale kati simu eyitamu halo yebaleko sebo ale sebo ono oyogerako ne Simon twayogeddeko eggulo ng'oyagala omwana ono ow'emmotoka kaakati mbadde ndi wano ne muzeeyi we nga twagala kujja kulaba mbeera eri eyo
Wanji nga twagala kujja ku garage kulaba mbeera eyo omuzeeyi asooka alambule nga twadde twogerezeganyizza. Tewali buzibu. Anti kati tulagirire bulungi tuffe tujjeewo emulago. Kati ngenda kuva eri eyo gy'okunyangu ngenda kwiragirira nga nva wali ku karawunda about mochwale mulago. Mochwale? Eyo kategedde. Esebo. Okuvaako otambulako katono waliwo oluguudo olugenda ekyebando ku left. Olugenda ekyebando? Ku left? Kati otambulako lwotobaako okyama buli lwosanga osalamu aye oba onootera kulumalayo welijoyiningira luli oluva engulu mulago. Olijoyininga ku Mawanda Road? Eri mulago waggulu kasozi kano akawanvu ennyo. Aka Mawanda Road akawa? Oba onootera okulumalayo ku mukono gwo gwa ddyo. Esebo. Mu luguudo mwennyini ku ekizimbe kiri mu luguudo n'ekyapa kiringa ekiri mu luguudo waliwo ekigambo Kampala Auto Repair. Kampala Auto Repair. Auto Repair and Engineering Services. Engineering Services. Yes. Esebo. Kati bw'oba mugenda mujja kubanga muvaawa. Tugenda kuva Wandegeya. That's okay. Kati mujjebwe mukyo then on your right mujja kubanga mukiraba, it is very clear on the right nga tonatuuka weri joyiningira luli oluva engulu. Kale bwe tunaba tutuuse mu bitundu byawo tugenda kuddamu tukubireko. Kale bannaye ebigere bino embeera yeeyo tugenda kati mu lugendo tugenda kulaba garage efaanana etya, muzeeyi anaasiimawo, omwana anaasiimawo, taamu ziki ze bagenda okukiriziganya nazo. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ya ingini omuto, tovaako ate tugoberere. Erinnya nze Mutebi Muzibiro wokuna, manyiddwa nga Jjajja Bulanzi, ndi musajja muntu w'abaana. Omwana oyo mulabidde emyaka egiwerako, era ekintu kyali mu bbalaga leero azze akikolera mu stages ez'emyaka gye. Yaterekako emmotoka z'emyaka ng'eno emabega ewange mu Kikomera, era ng'ayinako n'ebisumuluzo kopi okumala emyaka 2 nga gyakuumira mmotoka ze. Oluvannyuma lwa banne okujja ku saa 11 nga bukya okugibba, nembawo ebisumuluzo by'amaka gange nga buli lunaku bajja ne batereka mmotoka yaabwe okumala emyaka 2, era baafulumya mu mmotoka nga ntadde mu mmotoka. Era eyaabwe yasooka neebeeramu olw'okubanga stage eyo ey'emyaka gye baaliko kaali kajyamu nga bakola katono, so kati buli lweyongera okula agenda ayongerako ku ekyo kyabadde akola. Nga ne wetwogera ne mulaba ayina eyo kuba gy'asobola okugyamu ne banne abamugoberera myaka, so singa baafunye obuyambo obweyongerako kuba kati size gy'alimu ebulamu bubuzi kukyusa ku developinga bwongo bwe ne busobola okukyuka asobola okukola ekisingawo. Nga bwe mutuwadde essuubi nti Katonda ayinza otusaasira ne tufuna obuyambi obwo, tusuubira nti ajja kukola ekisingaawo ate abeere musajja w'amaanyi. Teyanza. Yesebo, wetulaga kati ndabawo okubanga temutudde, kuba bwe mwamanya nti waliyo omwana bwati mwasalawo ne mujja ne mulabika nga musobola okwagala okugaziya obwongo bwe n'okutwala ekitone kye mu maaso, era mwebale nnyo, mwebalire ddala.